Yes, for Eddy TV ojimbaniriza kadde kano mwasuze mutya mwasibye mutya ngenda kusaba subscribing atonyigene kade Kitalo Bambi Afiriddewo omwana wa TikTok mbina masa omwana wa TikTok amanyikidwa nga Asha baby we afudde mbina masa osonga tene Rema Namakuula bamutabukidde bamuli bubi ku social media kusane ku mukutu ogwa Twitter mbina ngena kwambi kutusa ko bagita for Eddy TV subscribe atonyigene kade mbagamba ati stay on YouTube platform ojja kufuna bisinga ati ebyo mulimbe ojja kufuna updates eziba zitambula each and every single day wano ku for Eddy TV just make for Eddy TV just make nga sure nga o subscribing onyigene kale ate video no jimpere ka like Rema Namakuula munange information etambula eraga nti abasinga bagamba lwaki teyabuziza ku Eddy Kenzo lwabadde ku hotel Africana jukira Rema yaganya okubanga abuziza ku Eddy Kenzo jukira babadde hanaba B2C akosa ne mwana mwala manyikidwa nga Evelyn Namulondo Rema yabuziza abantu balala nnyo ne Eddy Kenzo musajja watunga ali awo akoze ki atunudde ku muhoto gwa Twitter abasinga bavude nga bagamba Rema Namakuula artistic wali mubuziza ku katono kubanga ye amuza we yakola ki bwe yamusanga yakola ki yamubuuzaako era beebuuza bulungi abasinga bagamba Rema Namakuula wano nti yalesezza embeera embi yalesezza amanyanga empisa embi yataddewo embeera embi musajja watu Eddy Kenzo yabadde yesirikidde kye ng'asirise kye ndozo balengera ngate distance yabadde mpanvu nnyo okuva Rema Namakuula yakoze ekifo yabadde ne Eddy Kenzo yabadde abasinga bagamba ne Rema lwaki tomubuuzizaako ko munno lwaki tomubuuzizaako munno bugambe kiri ku mukodo ogwa Twitter kikambwe Rema Namakuula bamugamba lwaki teyabuuziza ku Eddy Kenzo Eddy samusuuza bagamba nti awo yeeyisizzaamukko bubi singa nga bwagamba nti amuwa ekitiibwa singa ati siko yakoze ki ali mubuuziza kubanga Rema Namakuula agamba nti Eddy Kenzo amuwa ekitiibwa ekyamaanyi nga taata w'omwana we yandibadde amubuuzaako okulagira ddala nti amuwa ekitiibwa eyo nga vudde ngezikosa dizaini wa mwana muneza amanyikiddwa nga Asha TikTok w'amaanyi ndowooza mwena mumutegeera agatagata nnyo bu video wali ku mukoto gwa TikTok ku social media Asha yafiiddwa omwana we nti yaliyo Bambi era nga Bambi bagamba ati Bambi may the Lord comfort you and may our daughter rest in peace omwana wa Asha afudde nkyaliro obudde bubadde musandoza nga nnya sawa nga nnya ez'okumakya omwana we wakoze ki omwana we wafidde abasinga mujja kwewuunya yi Asha abadde alina omwana kituufu Asha abadde alina omukazi era abadde alina n'omwana naye omwana ekimusse ekyo bakyakinonyiza kubala bwe ekikoze ki ekimusse nga manyinamu abaana abato nga bakyali babbebi ebiseera ebisinga babangu bakwatibwa ndwadde awo obulamu bwabwe buba busika endwadde ndowooza omulengera omuto wuuyaawo ekifaananyi kyamutolwa kuba kale kyebiseemukko omwana wuuyo abadde akyali muto omukyala abadde kyajja muzaale Kitalo ekya mwana wa Asha musajja watu Bambi ali Maziga era agenda kumala ennaku nga takyakola bu videos ensonga nti omwana bw'atyo bwagenze abadde mwana wa buwala abadde akyali mwana muto naye ebiseera ebisinga bano abaana bato babebe kiba kiyangu nnyo okusika endwadde ebiseera ebisinga oli waba azadde omwana we n'amukuza n'akola muntu wange abo oba weetaaga omwana we n'omukwata bulungi kuba abaana tebakuzika osobola okubanga omukazi amulina mu lubuto kubanga eri abafiira mu mbuto oli n'amuzaala awo abasuse stage esooka ey'okuva mu lubuto n'okujja ku nsi okumukuza okuweza omwaka omulambo okuyita mu bisoomoozi ebyo okusimadduka endwadde zino ezibaluma bano abaana bato balwala nnyo endwadde ebiseera singa kiba kizibu omuntu okuzaala omwana n'atalwalako ku kirwadde ng'akyali mu bwa bebi oba ng'akyali mu nnaku myezi ebbanga eryo kiba kizibu okukola ki obutasika ndwadde baba basika endwadde olw'ensonga nti immunity system yaabwe eba nnafu nnyo kyobola ebiseera ebisinga basika nnyo endwadde nebambe Kitalo nnyo ekyomwana wa Asha muwala we bwatyo bwakoze ki muwala we bwatyo bwafudde kwegamba Kitalo nnyo kusaidizeyo bagita for Eddy TV subscribe batonyigene kale video eno gimpereka like comment section weeri awo bakabontera mu comment section mwena mbebaza mbagamba nti muli maamaanyi nnyo kubanga mugifollowinga subscribe batonyigene kale Kitalo nnyo ekya Asha ekyomwana omuwala wa Asha TikTok ekifaananyi kye oba okirengedde
nkiwa osobola okumutegeera bwa weetegereza ekifaananyi kya Asha bulungi osobola okumutegeera Asha kigwe njogerako oyo Lwango naye omu ku abakoze ki abapositinzeyo amawulire agalaga ennaku oyo Lwango oyo si Asha kuba basinga bayinza okugamba ye ate ng'otulaga Lwango nedda oyo Lwango oli bamuyita Asha y'oyo yafiiridde omwana we ow'obuwala ekyamusse bakyanoonyeza naye nga abadde akyalina Bibiino abadde akyali mu weeks baby abadde akyali baby nnyo naye abaana bato si bangu abaana okukuza omwana omukuza okuweza omwezi n'oluba lutalo n'okumukuza okuweza omwaka naye oluba lutalo si byangu bagita Fadi TV kitalo nnyo subscribe atonyige ne kale mbebaza mbagamba nti muli bamaanyi gegamu mawulire agatambula essaawa zino ku social media ag'omwana wa Asha omuwala afudde kitalo nnyo ku side eyo mbeere bulungi sigala ng'ogifollowinga subscribe atonyige ne kale mbagala nnyo mwera